Mukomye okwerija ku principal Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine President. Omukozi wa TV agambibwa okuba nti asasula omusimbi mungi okudyobooda, okudabaada, okwonoona, okusattirira n'okudinnyirira ekitiibwa kya President Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine n'okumuzza emabega n'okujereegerera obuli olukedde byakola byaba atandise ne byaba ataddewo n'ebyo byaba atulengeza maaso nti nno ye wali ebirungi mbu waliwo omukozi wa TV agenda mu maaso n'okubidiibuuda n'okubidaabaada n'okubizannyiramu n'okubyekyangirakyangiramu ng'abirinnyirira okulaba nga azza wansi ekitiibwa kya President Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine Azigudemu embi anti abaana bagamba nti ono omulimu ogwalina okukola omunene ogwamuweereddwa ensimbi empitirivu mbu okuva ewa General Kaguta Museveni kwe kwonoona ekitiibwa kya Kyagulanyi, kwe kulaba nga afeebya erinnya lya Kyagulanyi, kwe kulaba nga aswaza Kyagulanyi mu bantu n'okumumalamu ekitiibwa kye kyalina. Abaana bagamba ba National Platform, ba People Power, ba Foot Soldier nti akamanyiro kano kasaanye kakome kasusse we kandikomye ebiboozibozi bingi byakola mbu ku TV gyakolera eyo nga bivoola omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Mukozi kyono nange mwewuunyiza naye sokulaba akatambi kano ogenda kumanya ekiri mu ggwanga Uganda era weewuunye abantu abamu be tuyita nabo. Hey people, mugamba mutya bannange. Today I want to talk about Ugandan bloggers. They masquerade as media personalities, abamu bayita ba journalists, but ndowooza ba bloggers abasinga tukitwale bwe tutyo, because a blogger nze sijja kubayita ba journalists banansonyiwa kubanga si be bantu benyinza okukozesa ennyo nnyo ne ngamba nti muwala wange oba mutabanyi wange njagala bw'okula oba mu program zonna z'ogenda soma ba koosi soma eyoyo. Naddala ba bloggers abataatuuka lemmise ku ttendekero lye tumanyi nga Makerere University ne musoma mass communication ne mu graduating into journalism, TV, what and what. Ne kola shortcuts ne mugenda mu institutions oba institutes obw'enjawulo. Ne muvaayo abasinga ndowooza ne mukolako okwo mu background za TV oba ku radio. Nzita background kubanga abamu tetwabalabako like live on mainstream. Muyinza okuba mwali mu mainstream naye nga muli behind the cameras. Naye Katonda n'abayamba ne mufuna amasimu, ne mufuna n'obusobozi obutunula mu masimu, ne mubanga musobola okwogera. Era abamu ku ebyo kwe muvudde ne mufunayo ne ku bulimu ku zi TV oba ku zi radio. From there namukikozesanga opportunities. Nti olw'okuba temulina nnyo topics ziri awo zizimba ggwanga zimwogerako. You do not have serious business or you do not have serious topics to argue, to talk about, to debate about. Mubeera mu bintu eby'ekisiru buli kaseera. Sigenda gamba nti mwenna. Era mwabo ngenda kwawulamu and ngenda ku appreciatinga Farouk Sakozi. Mwali mumulabye ddi nga Farouk akola interviews ez'okwagala okuteeka okumentioninga erinnya Bobi Wine buli wabeera Bobi Wine. Ekifudde Farouk Sakozi okyenjawulo nti ye agenda nnyo ku topics eziriwo beyond politics. Teyeekubira nnyo mu politics kubanga yamanya abantu bye baagala. Ajja kuleeta family ezirina issues kye bandiyise dysfunctional families, they have wrangles. Ajja kuleeta ebintu ng'ebyo kubanga abantu baagala obbiwulira era babivunnuse batya how are they getting out of those issues. Kati abalala ne mulemera nti mmwe kyonna kye kiri mujja kuba ku topic egi omulamu ogwo erinnya Bobi Wine. Nga mwabo
mwe muli gwe bayita Sayimo Kawalaata. Sayimo Kawalaata nzize nkugoberera ebbanga ddene. Ndudde nga onkulaba okola videos ku programs ya CB ya TV kookolera. Sigenda jimenya linya kube olusi nji confusinga n'eri eyayige yavaawo. Naye otera okubeera ku TV programs n'oyagala nnyo okukola statements ezivoola Nope ne zivoola ne Bobi Wine. Simanyi kigendererwa kyo kyeki ate n'oyagala ate ogenda omutunuze mu kamera ofune bu views. Bannange ba bloggers ba Uganda views zibafuukidde views. Mutunze emyoyo gyammwe lwa views, simply views, muzifunemu obwo milioni 2. Bannange ba blogger ba Uganda naddala Sayimo Kawalaata. Okoze kyamaanyi nnyo nti topic ne weeba teyeetaagisaako linnya Bobi. Sayimo Kawalaata oligattawo. Either nga you blogging on your channel, either you on TV. You'd always make it a point to mention Nope somewhere, to mention Bobi Wine somewhere, or fachirensi. Bobi yakola ki? Sayimo oli musajja mukulu, waliko mu bya comedy, Sayimo ne bikulema. Mukama n'akuyamba n'ofuna aka TV kwokola, n'ofuna omulimu. Sayimo okozesezza platform eyo. Si mukola birungi nti ki, naye mukola ki? Mukwagala okulinnyirira erinnya lya munno. Kino ky'obanja Bobi oba Nope, kisabe bakikuwe. Sayimo n'okyaza buli kakica, ayagala okuvoola Bobi oba Nope. Sayimo Kawalaata kiky'otakoze. Byonna obikoze nga nsirika ngamba naye gaayo ono kiki nnyo. Sayimo n'awatali linnya Nope olinyigawo. Tokomyawo wabadde ku TV era n'oyogera ku ki? Ku offices za Nope. Sayimo wakozesezza ekigambo akazimbe. Mwennyini ne wamala ne weekuba mutima mbu kajja kamba sina ade simanyi kakalina mu kibuga. Kale ekizimbe. Mbu kye baasuubiza si kye baatwa. Sayimo gwe naani? Nope yakusuubiza naani? Nammwe mwenna abalala abali eyo. Ne muguzinga emimwa, ne mufunye emimwa. You're busy saying, simanyi what they promised versus what we got. Who are you? Aba Nope bwe tubanga we've appreciated. Tusiima abakulembeze baffe kye bakoze. Nga tebatusonza na ssente. Mmwe baani? Mwina buyinza ki? Where do you get the audacity to come? Oveeyo ogambe mbwa akazimbe. Sayimo, can you even afford omuzigo we bagula ebizimbe? Kawalaata, Sayimo Kawalaata. Mukwana ekikuyisa akawalaata ndowooza twalowoozanga nti abantu baba n'ebiwalaata baba n'amagezi. Naye era ng'ennaku zino bwe byakyukamu nti n'abasiru bakula. Sayimo okisussizaamu. Sayimo ofuba nnyo nga topics zonna onyigawo Nope. Osomba wali akakavubuka k'osomba akambala ebikomokomo ebiringa akalinganga akamasayi. Kalina group gye kagwako. Kakasomba buli lunaku ennaku zino okulaba ng'oyisaawo bye muyisaawo. Mwagezezaako nnyo ekya Bobi Wine okuyita Big Eye. Mukikwasaganye ku zi chances zammwe ze mwagala era mu trending. Sayimo mwagaano trending kyaggwa wakulembeza ekintu ekyo wakipika Sayimo, it didn't work. Sayimo weddeko. Bannange mweddeko. Ebintu by'okweyita bannamawulire nga mu butuufu temulinaako yadde even a quote of abannamawulire ki kye balina okukola. Bannange tubikooye. Mutukyayisizza ki omulimu gwe bayita simanyi namawulire. Musigaze erinnya media personalities, simanyi TV personalities, radio personalities. That is okay. Watu kimanyi abamu mwavanga mu katemba ne babawa emirimu ku radio, ne babawa emirimu ku TV, not because you are qualified, not because you are graduates of mass comm or journalism or something. No. So temutufuukira kizibu. Sayimo Kawalaata mukwano okisussizza. Oyinza okulooza tetulaba naye tulaba. Wefuula mbu ebyo weesesasesa ebitanyuma Sayimo. Oliwo tolina byoli. Sayimo tolina bwoli gamba mbu akazimbe.
Saimo osulawa tulage gy'osula tutegeere nti bw'oyita kali akazimbe Saimo you doing well off. Saimo oyinza n'okutuuka ku Bobi gwe osobola n'okufuuka erosi gwe Saimo osobola gwe abamu n'omukazi omu gw'olina n'omwana abalema okufuga ne mudda ku bannammwe ne mubaliirako obunyeebwa ne mubanywerako otuzzi kw'obwo bu microphone obw'ekikulu obuli cheap bwe mugulaagula buli wamu. Bannange tusitse ebbanga ddene ne Saimo you disgust me okisussizza weefudde bano ba godfather abatalina magezi. Saimo kuyisa emirundi emeka mulowooza Bobi Wine tabalaba musiru naye abalekerayo kubanga amanyi mwagala kulya ku views naye togenda kulinnya lya muntu ku maanyi ga muntu gavuura lwabo views mbwakazimbe. Saimo what do you have olina kigwe kawalaata Saimo mwebaze simanyi terefayina okuleetako mu maaso gaffe ng'ate abamu temusaana temulabikkanako. Jesus banange mutusaasire mutubaleemu amagezi naye mutaagala bagambire kufa mwatambuza wano ekigambo ky'okuvuma gwe n'oyo gw'obeera naye ku kiprogramu oyo omukazi wammwe oyo omuwala nemubeera awo simanyi tabagamba Museveni akagamba kuba meka abavuma abantu ng'abantu bavumye Bobi Wine nga bagamba advise and all that. Museveni yakavaayo meka n'abagambako. Lwaki mwesiba ku Bobi Wine okyaziza buli kawawa buli kakica bwe mukulembeza ebintu ebitagasa Saimo. Bobi Wine omwenkana. Are you even an inch of Bobi Wine Saimo? Kawalaata mannange mugala ne mutusukkako ne we are so tired of you ndowooza mmwe you the true definition of hooliganism naye mwesiba kuffe abannuupu kubanga mwe temumanyi ne bye mwasoma okujjako okunywera obuntuntu ku bantu bannange mwesonyiwa erinnya eryo mukole ebibajjaamu ebijja ku myaka gyammwe. Saimo kawalaata. Okay. Ebigambo mubiwulidde. Concern ya munaffe mugiwulidde. Eri abo bonna abavoola President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu magezi nga bakozesa emikutu gyabwe nga bakozesa stations kwe bakolera nga bo balowooza nti mu kujereegerera mu kuvvoola mu kwekaniikirira ku linnya lya President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kinaabayamba. Abamu babikola intentionally nga already talinaamu awulira azalawa President Kyagulanyi. Abamu babikola kweyisaako kukuuma mirimu gye balina ku ma TV okuba nti tebasobola kustandinga out ne bakola brand zaabwe ne bakolera nga bo kati basalawo okwekwanya alage nti ali naaga nti alya mu lulime ne muluzise bayagala abalage ate mpagira Kyagulanyi ate alage gavumenti nti ate Kyagulanyi simuwagira mu muvuma. So ne bamaliza nga bakola ensobi. Obuzibu obuva muntu butastandinga na mind ye mugamba kirala ate agala alage state kirala. So it's better to stand your grounds. Nolaga nti nze ekituufu ekyange kyekino kyovulaba muganda waffe Sesanga Bate bamugoba ku terefayina lwakuba nti yaye tasobola kubeera double dealer naaga kubanga tena wayimiridde inaasalawo naga nze ndi ku kimu amaanyi g'abantu mpagira bantu kye bawagira kuba tukolera abantu. So tetukolera state, tukolera abantu. State abantu bwe bagiteekayo n'olwekyo abantu bwe tulina okukolera. So si muntu atudde mu ntebe ku mulimu gwa president. Ate abasinga abamu bannaffe bagaana okustandinga ku ekyo kuba ate bajja mugoba kalimo wa ensi weemulabira ate banangu banaabeerawa. Naye Sesanga ayimirira ku ground ze n'agamba no nze kino Kyagulanyi Ssentamu wenyimiridde bamugoba kuba yalitaga okusobola kukola naaga kuvuma Kyagulanyi ate ako keyalaze nako nga tasobola kubikola ye yagobwa naye kati ababikola babalekayo ne bakola. So muganda wange Saimo musaasira olw'embeera gy'alimu e Uganda mubimanyi
akalimo kafuuka akalimo. So alina okukuuma akalimo ku TV kuba ensi wejjo mumanyira wejjo mulabira wajja okustandingira out mumumanye mumwogereko. So aba alina okubikola ebyo byakola naye ate nga bikyamu. Nze ngamba the best way okukola ebintu stand yourself. Ogambe nze ndi kino oleme kunaganagana yegingo berenga oleme kubanga oleme kuba kireberebe toli mu ntaana toli ku nsi oli awo. Be where you are. Nti nze nsazeewo ndi ku nsi tobanze nsazeewo ndi mu ntaana. Decide at once obeere ekyo ensi ejja ku appreciatinga ate ensi ejja kugrowinga ejja kukuza ate bajja kusiima. Better nobaako newoogwe watuufu notanaginga kale. Saimo I'm sorry naye abantu balabayo baba balabayo ate President Kyagulanyi atugamba everyday buli lunaku nti tunaabalabiranga ku bikolwa byabwe. Oyinza okikola mu butanwa just okuuma omulimu nate ngeno audience y'abantu togikuuma bo bakulaba byotagala n'ogwa mikopo n'otagala n'ogwa mikopo nga bo bakulengera meaning tebajja kutrustinga bajaga ono alabika yesiba bwesibi ku Kyagulanyi tali real. Nze nsaba wandibadde real abawulira nga ensonga yeetagisamu okujerega Kyagulanyi okuuma omulimu gwo then emboozi okola ku Kyagulanyi gireke togikola kola endala to be safe. Kuba omanyi nti bwe najja n'empaana Kyagulanyi ne simuvumamu bangobye ku TV kati eyo emboozi kiba better n'ogirekerayo ddala ensi neetamanya nti wagitegedde n'oyogera ku birala ebirimu Kyagulanyi n'okola otya n'obyesonyiwa naye nga oyagala okwogera ku birimu Kyagulanyi bi Kyagulanyi speak the truth. Yogera amazima gennyini gana kufuula ow'eddembe kati ndowooza olaba oyinbadde oyinza okuza nti abantu tebakulengera tebakulabayo naye ate nga bakulabayo nga bakulengerayo. So kyekiriwo kyekigenda mu maaso muganda wange abantu bakulaba terezaamu bo bawulira nga wakyamye nawe bowulire wakyamye terezaawo. Abantu bajja kuwagira bajja kuba naawe era bajja kumanya nti oli wamu naawe naye bona batoli wamu naawe era bajja kuba bakulaba kuba statements zetukola zitutunda zitwanika ensi netulengera nga ffe tunakwerengera oluusi tubaffe tumanye ekituufu mu mitima gyaffe kyanze Kyagulanyi simuwagira nabannooyo nga nawagira Kyagulanyi ng'omuzaalawa omuyisaamu amaaso kati mu kumuzaalawo okwo ate mwotemera wokubirawo ekigambo amakuna ekiswaza neweerabisa ensi neekutegeera kumbe bulijjo akolera General Yoweri Kaguta Museveni nga kitumanyi nga biwedde. So buli ali eyo nga yeesunze nti ajja kuyisa amaaso mu president w'eggwanga ngamba omala budde omala biseera oweetawaaniza bwereere waliwo ekintu kyoyinza okulwana nga tekirwanizika. Mukama bayasitula ekintu n'akiteeka waggulu ate nga ky'abantu bangi nga si kipange tekyazze lwa sympathy kuba Kyagulanyi okufuuka kyali teyajja lwa sympathy. Waliwo ayinza okugamba mbu byatandikira luwa abantu bafuna sympathy olw'essa si gye byatandikira ebintu bino byatandikira Kyaddondo naga kitandikidde Kyaddondo kigenda kubuna eggwanga lyonna aganya bwe kyabuna eggwanga ebyaluwa byajjawo nga Museveni kimususeeko ng'awulira obuzito bumuli mu kifuba n'ayagala abwetikkula ate n'amala n'abwetikka bwetisa omutwe ne gwekkata munda bwekiki kati atambulira muli akatwe kagenda munda lw'amaanyi ga Kyagulanyi Ssentamu. Katonda yakitandikiza Kyaddondo n'akitutumula ensi yonna n'egulumiza erinnya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Ate bw'oddayo ne background music ogadde ajjanga akuba ekintu ne kyewanikira waggulu bannayuganda ne bafuna attachment kwe beekwata egenda okukyusa eggwanga Uganda. Kati bw'ova eri n'olowooza mbu gw'ojja kukola ABCD okunafuya oba just gwe weenafuya oba gwe weetoolako oba tutoolako Kyagulanyi. Kyagulanyi tebakyamutoolako gwe weetoolako ate ye n'omwongerako. Ojja kwogera ebinaanyiza abantu n'abadde akyalinamu akakunkuna agambe kati ate omusajja gwavuma amukoze eki oba ndaba bwe banaabula ensonga lwaki omuvuma bajja kumwagala. Bwe banaabula ensonga lwaki ojerega ozalawa azimbye mu ghetto nga landlord tamukonkona bajja kumwagala. So nze nga tubere professional wadde abamu tetwayitayo mu matendekero g'amawulire nga kyatugwira bugwizaawo naye nze nga tubere mu kukoka professional bw'ogamba nno sigenda kugobera ethics
ziri zennyini ez'okubalansinga stories, then decide ogambe nti nze always ngenda kukola nga politics, nga politics gwenkola ali mu line yakutereeza ggwanga to help the community, to help the public, okuyamba embeera y'abantu okugijja weeri mu mbeera embi okubaza mu mbeera endala, nga gwe omulimu gwa it's not all about balancing, wabula kujjayo abo abali obubi obateeke waggulu, kuba it's the main role ya journalism, okulabisa ebikyamu ebiri mu society, okuyamba society okugisitula, gwe mulimu gwaffe. So si kuyamba society kugibuzaabuza, ekyo tekiri mu ethics ne media law tebiriyo. It's to kujjayo society nojambusa kubikula kikyamu ekiri mu society n'okilaga ensi. That is the main oba the cardinal role of journalism, nesi kubuzaabuza. So ababuzaabuza mukomye okubuzaabuza, let's be real. Ekiriyo tukyogere kuba kiba kiriwo, n'ekiba kiriwo okyogere okitegedde. Toyinza kugamba kizimbe kya kalina nti kazimbe. A building is a building. Kiba kizimbe. Your office yeeyo. Tewaliwo office gye baategekera Kyagulanyi nti gyalina okuzimba erina kufaanana bweti. Tebiriyo ebyo. Nti bwetaba bweti teba office tekiriyo. Kiri nti gwe kyotegese okusinziira ku busobozi bwo n'obwagazi bwo n'ekiri available as per now. Nga kikola office yo n'okikola eyo ye office. Era bwe ngamba ya face togamba mbuka wa office. Then oba ina kyo missing. So abantu baba bakulaba bakulengera twetereezeemu. Obulamu bujja tunyumira ne Uganda ejja tunyumira. Ate ne Uganda si yaffe tulese. Wabula tutegeka y'abaana baffe. Bonoda mukola naaga kisa n'omwana ojja muteeka mu naaga. Tumalirize nga taata asabiriza, omwana asabiriza, abazzukulu basabiriza, till when? So tukole Uganda yaffe etali mu kusabiriza, etali mu kukolera 5,000, 10,000, obusente bwo butalina ddala faida kibugatta ku muntu, nga sibe tuliko, wabula nga tuli kukola Uganda ennungi. Omuntu waavaayo n'ayolesa ekitone kye n'akifunamu omusimbi, omuntu waavaayo n'akola kyakola n'akifunamu omusimbi nga gwegwo era nga gumugasa. Nga bwawo omusolo bakola enguudo nga temuli nfuufu, naye Uganda buli woyita nfuufu lwalirawo senyiga olufuluma mu nnyumba wooti nga senyiga takwata ng'otandika kola oto kubanga enfuufu ejjudde buli wamu. Naye bw'ogenda mu mawanga malaganyirira tewali enfuufu, bo bakikola batya, fulaaki tetukikola. Mbaagala nnyo mwenna abaliko, Mukama Katonda nsaba bankuumire, tujja kuddamu tubyogere ebigambo nga taayi mweraba.